Emirembe gya Mukama gibe nammwe bassebo ne bannyabo. Nebaza bukulembeze bwa kiti mu Matuga district okumpa omukisa guno. Leero nyimirire mu maaso g'ekibiina ky'abakkiriza nga njatula ebigambo bya bw'atyo bw'ayogera Mukama. Nsaba ekiseera kye tunaamala awamu nemu okwesitaza omuntu yenna. Naye Mukama mbeere ekyokulabirako ekirungi butya bwe basinza Mukama. Kale munsabire nga mutuddeeyo. Gye nvudde babatumidde. Era nzize wano okwebaza Katonda olw'obuwangazi bw'atuwadde. Ba myaka 5 n'okudda waggulu muyimirire twebaze Katonda olw'ekyo. Katwebaze. Kitaffe atwagala. Weebale nnyo weebalire ddala okutusobozesa okukuŋŋaanira mu kifo kino ku lw'abakuzeemu mu myaka. Watukolera obuwangazi bulala nnyo ku buno bwe tutambula nabwo mu nsi. Naye tulina essuubi bwe tuliddamu okubeera mu buwangazi obwo. Naye na buno tubwebaliza butugiremu amasomo amalungi agali tugwanyiza okubeera mu buli obwannamaddala. Nkwebaza olw'abaddu bo n'abazaana bo, ate ne nkwebaza n'olwabo abakula. Tuwa omukisa okukulira mu ggwe ebbanga lyonna okusinza n'okuweereza mazima n'emwoyo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kati wano twawula ebika by'ab'emitwe egy'envi nga tubaawulira wano. Waliwo abantu ababeera n'emitwe egy'envi naye nga tebayimiridde mu kkubo lya butuukirivu. Abo mbwe envi zaabwe si ngule ya kitiibwa. Ekifuula envi zo okubeera ez'ekitiibwa n'abazitunulako ne balaba nga ddala ngule ya kitiibwa, oteekwa okuba ng'oyimiridde mu kkubo lya butuukirivu. So si mu kkubo eryabo abatambula nga babuza bannaabwe. Kitegeeza nti olunyiriri luno lujja kukakatako ng'ogudde mu kawaayiro ako. N'ayongerako ebigambo bino nti omutwe ogw'envi nga nnyini gwo ayimiridde mu kkubo ery'obutuukirivu gunnyonnyola entalo ze gulwanye kimu, n'obuwanguzi bwe gutuuseeko biriri, wakati mu mitawaana emingi egizze girabikira mu lugendo lw'obulamu bwe okutuuka okuweza ekyo, awamu n'ebikemo byazze ng'alemesa ebitamuwangula. Omutwe ogwo ogw'envi gwogera ku kukoowa n'ebigere engeri gye bitambuddemu olugendo olw'okunnyolagana olw'olutalo, naye nga ebigere ebyo bigenda bisemberera ekiseera kya nannyini mutwe ogwo okuwummula. Era nti ekifo omuntu oyo mwali amangu ddala kigenda kulabika nga tekikyalimu muntu. N'olwekyo mmwe abato nammwe abakulu abatannafuuka banvi, muyambe abato mukole ki? Muyambe abato okulowooza ku nsonga eno. Bayige okwanguyiza abakadde abo olugendo nga batambula, nga bo bennyini bayimirira mu kubawa ekitiibwa n'okubawuliriza. Kwoti eno eyogera ku mukadde ayimiridde mu kkubo ery'obutuukirivu era asuubizibwa ekisuubizo ekyo. Bagenyi baffe, mbaaniriza mu Mukama waffe Yesu. Nammwe ab'emyaka mbaaniriza weewalenga nnyo okubeera n'envi.
mu Luganda olwangu nga zabwewussa nga zaki gye bali bakadde bannaffe abatatukoze bulungi. Eyali tudde ku kyalo n'aluŋŋamya ab'ekyalo nti mutye Mukama mumuwe ekitiibwa, naye nga yatuula ku kyalo okubawungula nga abakasuka eri. Waliwo enjogera egamba mbu akula yaloga, njikuba mu Mukama waffe era njiwakanya. Akula si yaloga, naye akula yalera abato batambula olugendo olw'okwenyumiririza mu kukula. Kakati bano bakula yaloga, nabyo bika by'abalogo abazze bakulira mbulogo nga tebabuvaamu. Kyangu nnyo ensi okusongamu olunwe nti oli mulogo. Nekyangu nnyo gikakasa nti siri mulogo naye nsinza Katonda. Mwawulenga abalogo kubasinza Katonda. Abakadde abali wano njagala kusooka kubuuliriramu, nabana abatannakaddiwa nina obubaka obwabo. Kirungi nnyo obeera omukadde gwe batayisaamu maaso ndi oyo nno mulogo mugendeko mpola. Lwaki gwoteekuula mu masaŋŋanzira? Twalinayo ye waffe omukadde nga nze sinaba kukaddiwanga bwe mundaba, naye ng'omukadde oli tava mu sitenseni ng'obuuza waasula oba n'omusanga ng'ayina bw'alonda ng'ayambuka paka eri, n'omusanga ng'ayina bw'alonda ng'akkirira paka eri, n'omusanga nga buli wingi agirimu, naye nga kiba kizibu abatambuze b'oku kyalo kiri obutasanga mukadde oyo ku masaŋŋanzira. Kuleetera abantu okwebuuza okolawo okyawo. Wakiri gabeeremu ng'obagamba abaawe mutye Mukama. Mukama alisala omusango, ekyo nakyo kirina enkizo. Kino kye nalaba mu nsi y'abakafiiri. Seba abantu ababuulira ebigambo bya bwatyo bw'ayogera Mukama babettanira nnyo. Naye nga oli awo okola ebintu ebitategeerekeka ebitammuka, toteeka bantu ku bunkenke. Nawe olw'okuba omukadde oli yali muliraanwa waffe, lumu nakala amaaso ne mubuuza, naye nkusanga nnyo maama ng'otambulira mu kuba omwo obeera okolamu ki? Kyeyava ngamba ebigambo bino nti akayumba kange wensula naawe nga bw'okalaba wajjudde ettosi lingi. Kaakati ntambula nnyo nga nonda amayinja nga bwe ngateeka mu kisasi siina muntu anondera mayinja ako. Ne mugamba naye n'ekiro kuba nze nga nkyakola ku Prime Radio nga musangamu, kitegeeza navange waka nga ngenda ku Prime Radio ne musanga ng'akola ekintu ekyo, n'enkomawo ne musanga. Naye nze kambabulire abawuliriza programu ya abaali bagiwuliriza kuba neewummuzaamu, nagimalanga saa 6 ogw'ekiro. Bwe nabanga sisiimye kusula ku Prime Radio nga nvaayo mu Mukama waffe n'entolontoka, naye ng'olumu nsanga omuzeeyi oyo. Kyenava mubuuza nti n'ekiro oba olonda mayinja? Nanga nti ekiro mba sironda mayinja, naye mba ninako byenkola. Konze biki? Mbuulira kuba nze ngenda okutaasa eri ekyalo kino mu Mukama waffe. Ensi etandise okwesittalako, kyeyavaaga nti baluddewo n'okulwawo kunneesittalako ne gye naviira, kuba yali yava ku kyalo bakiyita Kirinyabigo. N'agamba ne gye naviira balina ebizibu ebyo, naye nze sifaayo oba boogera bakole ki boogere. Kyenava mugamba nti okay fine, oba oyina byokola bibyo ddembe lyo, naye ofaayo bwe nkunga ttiimu ne tuyoola amayinja g'ogamba nti ge weetaaga ne tugayiwa ku kisasaawo, ofaayo bwe tufuna obuweereza obwo, nanga nti mujja kuba munkoze bulungi. Ne mugamba ekyekiro kino tunaakikola tutya? Kyeyava ngamba si gwe naye akasooka okunzigira, naye ne chairman yakiŋŋambako. Abantu nga bakayirirwa kamulali gwe batalidde, nze mba ndi ku byange. Konze biki ebyo?
naye maama agenda okwogera bye sigenda bagamba. Lwaki yali akola ekintu ekyo? Ng'agamba nti embeera yamujjira bugizi, yamujjira buki? Nga bwe zituuka ssaawa 5 awulira nga ayagala atambuleko awo, era embeera eyo aginyuka ssaawa 7 n'addayo neyeebaka. Ne mubuuza, naye gwe tolowooza nti abantu bayinza okwesittalako? Naye bwe namunyigiriza ennyo, omukyalo oli yali musisita, abasisita mubamanyi banaani, ne bamusiibula olw'ebyo ebyalabika nga si birungi gy'ali. Naye agamba nti ekintu kino kirina engeri gye kyamukosa nga bamwambudde obusisita. Kakati yeyo embeera y'obudde obwo ye yamuleeteranga okuwulira ng'agumiikiriza embeera eyo. Naye ng'agamba nti temweraliikirira, nze siri mulogo. Lwaki mbaleetedde embeera eyo? Nti olwalwawo singa maama ono yakkiririza ddala obulamu bwe n'abuwa Katonda, Katonda yalinoonyezaawo engeri endala etaleetera bantu kwesitaza. Mesagi ki gye ntuuse eno? Gye mbatuusaako nti mwenna bakadde bannange weewale nnyo okukola ekintu omuntu ky'ajja okukutomerako. Ajja kukutuuma erinnya namba 1 omwonoonese, naye naawe ojja kuba tokoze kitundu kyo. Naye bwe twayola amayinja ne ttiimu yange nali nfunye ne tugayiwa mu kisasi, kyeyava mbuuza ekibuuzo n'agamba kakati kino nkikolere ky'omaze okutegeera obuzibu bwange. Ne mugamba kye tugenda okukola, ttiimu yennyini gye nkoze nayo ogambye embeera eyo ekugira ssaawa 4. Tiye ne mpulira nga ne mu nnyumba sikyayagalamu, naye ntambuleko awo bwe ntyo kuba essaawa ezo sifuna tulo, naye ate embeera ndowooza nnyo. Ko nze tuwe omukisa, ffe tujja kujjanga tubeeko bye tuyiga n'okuyimba tuyimbe. Tulikitandikako ng'ekibiina, naye mpola mpola tulisigalawo 1-2 abasobola okikola, tulabe nga tumalawo ekizibu ekyo. N'agamba tewali buzibu. Tugendanga naye twagendera mu linnya lya Seventh Day Adventist Church oba Faith. Naye yali mukyala omukatuliki. Ne tuyimbanga, okuyimba teyakugaana. Ne tuyimbanga ennyimba okutuusa ku budde obwo. Naye era nga bwe mumanyi abantu abamu baba baakooye, bwe twatuukanga 6 nga abasinga baba banogose. Naye nze nagulanga omukisa guli ogw'okuva ku Prime Radio nenzija. Kakati nga banange we baakomye nze wentandikira. Naye omukyalo ono embeera yagenda emusumulukako mpola. Era embeera neetaddamu kulabika mu bulamu bwe, n'agamba nti mwampa engeri y'okikolamu. Nange obudde bwe butuuka awo, olw'okuba nali mmanyidde nti mwogera ne Katonda nakyetwalira, era bwe ntandika okwogera ne Katonda sikirwamu otulo nga tuntwala nga nkola ki? Nga neebaka. Mukadde gwali wano oyinza okuba nga kye kizibu ky'oyitamu, baako gw'ogabana naye oleme kufana bunafu bufaanana bwe butyo, oleme kubeera mu mbeera ey'abantu okwesittalako, naye obeere mu mbeera ey'okubeera nga ddala abantu bakwettanira. Kino kye nalaba mu myaka egy'obukadde. Olw'olana bye waliyigiriza abantu abo, naye ng'abamu bakwesittalako. Naye ekizibu kiri ekyamaama okutambula nga bw'ayambuka bw'aserengeta bwe kyavaawo. Nze namusisinkana ng'ayina ebirowoozo ebikulu bingi, ne tutambula nga okumuyigirako, ate nga naffe bwe tuyiga paka lwe twamaliriza ng'ate alina bingi byasobola otubuulira ebyatuyambako omwali ng'okuyiga amadagala ag'enjawulo, ng'asonga awo eryo liwonya obulwadde bwe buti, eryo liwona obulwadde bwe buti, ng'alina emiddo mingi nnyo gye yali yasimba egyalabikanga abantu bakkiriza bannange n'abamu. By the way, nange nze omukubo, nze yampa akaddo nali simanyi linnya lyako, n'agamba mbu simanya bakayita lumanyo, nenkatwala nenkasimba ewaka, nze nali njagalako bikoola. Naye ye n'agamba nti akadde ako bw'okayenga n'okanywa kayamba okukomyawo abo bonna ababalabika nga beerabidde, kazukusa memory. Naye recently
Omuntu omulwe yajja n'aŋŋamba akaddo kano wakafuna otya? Kiki kyendeeta? Enti abakadde abali wano toleetera muntu kulabika ng'akwesittalako. Naye nammwe abali wano teweesittala ku muntu nga tomutuukiridde. Kale tuukayo mukwate mu mwoyo gw'okuwulira nti oyagala abeere bulungi akubulire ekituufu. Okutuusiza ddala nze lwe nalumbeero si ne njigamba nti omukazi oyo si musezi. Kubanga akajojoli kano kaali kazaalabika musezi n'abaana baffe batandise okusikondoka. Omanyi buli fe obuzibu bwe tulina oli bwakwekengera ne setaani ayina byazimbirawo. Abaana baffe batandise okusikondoka nze nga batandise okulumwa enjoka naye nga bibasikondola biwuka bye batajjanjabye naye balina gwe bakikoze ki gwe bakitaddeko. Okutuusa bwe nabagamba nti si mulogo naye ayina obuzibu bwe mumutwale nga mutuuze munnammwe. Natwagala okwebaza Katonda nti omukyalo oyo yatuuka okwebaka nga musanyufu nnyo era ng'asanyukira abantu b'oku kyalo Lugoba newankubadde ng'olubereberye baali bamufuukidde ebyonga. Abakadde abali wano toganya bantu kulabika nga bakwesittalako. Naye nammwe abali wano mulekere nga okutwesittalako. Obukadde si muze. Muwulidde? Obukadde si muki? Si muze. Ng'akyayogerera kwoti eno abakadde mututunuulire nga bino bye bituliko. Era bwe nasoma kwoti eno ekyamazima nenjerengeramu naye ate nembuulira bingi nnyo. Tuba tulwanye entalo nga experience eri waggulu. Kiba kizibu nnyo nze kati gino emyaka gye nnina omuntu okumbuuza ekintu kyonna n'agenderaawo nga bwe mugamba simanyi. Kubanga mu myaka gino nsuubira abantu okunneebuuzaako mbagambe ebintu ebinaabakuumira mu kkubo paka lwe balisisinkana Mukama waffe. Abakadde abali wano mubeere bamanyi nga naddala mukyayina amaaso gammwe. Mubeere bamanyi naye mu Mukama waffe deka kumanya bintu binaakuleetera buzibu. Akati ekibuuzo abaali beesitala ku mukadde oli n'omukadde bye yakolanga nga birabika nga byesitaza ku bombi ani Katonda gwe yasinga okunakuwalira? Wanje abeesitala temusomangako ekyawandiikibwa ekiga nti zisanze oyo aleeta ebyesitala. Mwali mulusomyeko? Zisanze oyo akola ki? Eyeesitaza. Lwakuba waliwo abeesittala nga beesittala ebitali bituufu. Bayibuli etuga bw'olaba ng'olinga eyeekengedde muganda wo gendayo omukole ki? Era nze bwe nabuuza kyampa omukisa neneeyamba nenyamba ne bannange. Naye mukadde gwali wano oyinza obutafuna mukisa gwa nkucwa nga Mukamale bwe yali okubanga eyinza okukubuuza. Naye temulaba nti mwembi sayidi zombi sitaani alina engeri gy'abakozesezaamu. Eyeesitala weesitadde ebitali bituufu. Naawe eyeesitaza olina engeri gy'okuumidde abantu mbirowoozo. Kakati nga tuli mu kusinza okwaleero mbakoowoola ffenna katutambulire mu mbeera ey'obuteesitala newankubadde okwesitaza ne buli we tutuuka Mukama waffe agulumizibwe. Amiina. Ombu omukadde ono ow'omutwe ogw'envi ng'ayamiridde mu kkubo ery'obutuukirivu abaana yena experience gy'asobola okukugabirira n'oba ng'osobola okuwakanya ebikemo. Waliyo ebika by'abantu ng'agwambikemo n'ebitamukwatako. Lwaki wavumye omuntu? Anti setaani. Lwaki oyina engeri gy'otambula ng'osiiya abantu? Anti setaani. Lwaki okola kwegamba nga ye setaani yamufuula na kyakusinza? Abaagalwa mwogerako ku Mukama lwaki owangudde? Anti Yesu. Lwaki okoze bwoti? Anti Yesu. Oli yambuuziza naye enviiri ezo zikola otya? Konza anti Yesu. Naga
Amina bw'aba Yesu naye ngenda mukyalira envi ezo zinkuba. Naye yaddambuuza ng'alabika ng'omuntu omutototo. Kyenavudde mbuuza naye obadde olisi n'agamba nti no nze lwe nasooka okulaba twali tutudde mu kabinja k'abantu ne tuwakana ne tusibawo ne ssente lwakuba tewamanya. Nga bala bagamba kaviiri abalala bagamba nviirizo. Ne buli omu naawe ensonga ze nze omu ku bantu gwe baaliira ssente ku ze nali nsibyewo kubanga bwe nababuuza ne baŋŋamba lwaki gwe olowooza nti kaviiri ne mbagamba teriyo mukadde alinnya lusozi sitayira eyo. Kakati eriyo abantu gye baatumanyiirira mbw abakadde tetulinnya lusozi. Sebo abakadde abali mu Mukama waffe tulinnya ensozi n'ekudduka ne tukola ki? Etudduka. Kati okutuusa lwe yakala amaaso n'ajja mbuuze ne mugamba nviiri zange n'alabikanga nanga nti mpa omukisa nzikwatemuuko ne mugamba ziizino zikwatemu nga nviiri zange. Kyava ngamba naye kati gwe okikola otya? Nze envi nziraba eri mu bazungu wana muntu. Ne mugamba nti Yesu. N'agamba kyogamba bw'osenga Yesu osobola okubeera n'enviiri ezifaana bwe ziti. Ko nze ye n'agamba kamalo kikolako. Kamalo kikola ki? Naye twebaza Katonda nti mu effort gye tuli mu kutambuza atuula nnyo. Kikyendeeta sigamba nti envi zokka naye mubeere mu mbeera nga buli wadda ddala abantu bagamba nti Yesu akoze bulungi. Ambu abantu bano baba balabikirako obuwanguzi bw'entalo nnyingi. Singa obuuziza maama oyo n'akubuulira obulamu bwe gye buvudde. By the way nzekka bwe nkubuulira gye nvudde wange nkumala bumaze okwanguyako ng'obula nakudduka misinde naawe okaddiwe. Ebizibu bye tufuna bye bitufuula abakugu. Entalo ze tufuna ze zitufuula aba champion. Ebikabo bye tufuna bye bitufuula abamanyirivu. Naye kambabuulire mwenna abakadde abali wano nga n'abamu mubadde mudduka obukadde. Waliyo abantu abadduka obukadde. Enviiri bwe zivaayo bwaziddugaza. Bwe zivaayo bwaziddugaza. Toyinza kuwakana na butonde. In fact yoziddugaliza mbutamanya. Ekisookera ddala weeteekako obulwadde. Teri bintu bireese brain blisters ku bwongo bw'abantu n'okubasimulako memory. Naddala mu bantu abo abaddugaza enviiri nga ddaayi. Era mpola mpola agenda akuzikiza amaaso mpola n'otandika okulabika nga n'ekifu kizze. Naye ng'oba oli awo si lwakuba maaso go naye akatwa ke weeteekamu mwalema okukkiriza nti envi we zijja ziba zizze. Bayibuli egamba teri yasobola kufuula luviiri lweru luddugavu era teri yasobola kufuula luviiri luddugavu kubeera lweru. It's only God, Katonda yekka yasobola okikola. Erimu mwenna abalina entiisa mu nvi munneeraliikiriza we muteredde envi ezifubutuka mu mmwe bwe mulisobola okuyimirira ku lwa Mukama ne mulangirira erinnya lye. Ekirungi tewaliwo wano baziddugaza. Abaziddugaza tebazzi. Nga bw'osanyukira enviiri enzirugavu n'envi bwe zijja ng'ozisanyukiranga kuba bw'atyo Mukama bw'awa abawanguzi be. Nja kukibaagaza mujja kyagala Mukama waffe. Weewala nnyo okulwana n'obutonde. Neereka ensi etegeere nti gwe omu ku bantu abawanguzi. Kakati ate kikyamu nnyo okubeera nga gwe omu ku bawangulwa. Omuntu obutasanyukira myaka gye kye kimu ku kabonero ak'okuwangulwa. Kubanga ffe tulina okusanyukira emyaka Mukama gy'atwongeddeko. Kuba mwakafaananyi gwe lwaki bameka abeebakira ku lunaku olumu naye nga gw'obala n'akatambula. Bw'ozizza mu nnaku obala ennaku buli omu n'anyeenya n'okunyeenya. Bw'okizza mu ssaawa buli omu adduka n'emisinde. Nga ne bw'oyogera obwogeza emyaka omanye emyaka girina engeri gye gikola brief gye gifunza ekintu. Ogamba omuntu nina emyaka 51 ng'eyo samale. Ng'eyo ki? Samale. Bufunze. Naye bw'omugamba n'akawangaala eddakiika bwe ziti n'obutikitiki bwe buti n'ennaku bwe ziti ne wiikisi bwe ziti
ogenda okutuuka ku myaka gyo nga Mukama akoledde ebikulu tebigambika. Abaagalwa, Mukama atukoledde ebikulu. Envi ngule ya kitiibwa. Katugendeko mu kitabo kya Ngero essula ya 2 olunyiriri olwa 29. Kaakati nziruka misinde mbajjewo nange nnejjewo. Ngero 2:29 agamba atya? Abalenzi ekitiibwa kyabwe maanyi gaabwe. Bavubuka mmwe abali wano abalenzi, temututiisatiisanga olw'amaanyi gammwe, naye amaanyi ago nago mugakozese olw'obulungi bwa Mukama waffe Yesu. Era olunyiriri luno nalwo nalwebuulirirako. Oyinza okutuma omwana omulenzi n'omugamba wayi genda ku luzzi otukimireyo amazzi, n'asooka yeerowooza n'amala ate okuyenjeera n'abuna oluwalo. Oluusi n'akwata ekidomolo obutakuleekaanya nnyo, n'agenda n'afuna wakiwummuza, n'amala okuzunga mu matatu, n'amala okwenjeera mu bitayina biboozibozi, n'abeereyo. Naye bw'omukaliramu n'omugamba njagala amazzi wano kati nga tonnoonyaamu buzibu, mu ddakiika 5 abaagaleese naye nga zaalengezza buki? Kubanga ayina amaanyi. Bayibuli kyeva ebawandiikako nti abalenzi ekitiibwa kyabwe maanyi gaabwe, n'abakadde omutwe oguliko envi bwe bulungi bwabwe. Njagala okwebaza abavubuka b'ekkanisa ya Seventh Day Adventist naye n'okutwaliza awamu abavubuka ba Uganda abamu. Tetunnaba nnyo kufunawo byanayana bimasaavu byanukula bakadde. Naye lunyiriri lulamba lubatuulako. Gwe gy'owulira ng'olina amaanyi go oli akuyimirira buyimirizi maaso bw'ati ne yeesega. Nga watuuka walabika akavuyo ewaffe eyo. Bwe twali mu COVID, bwe twali mu ki? Lockdown eri eyasooka eya 2020. Kati ffe twafulumanga ne tusinza ne tuteeka naawo akatuuti mu lujja kuba waffe bwe tubeera compound weeri. Ne tuyita awo abantu abaliraanwa nga bajja kubanga amasinzizo baali bagaggadde. Kati nga singa walabika waasobola okukulemberamu okusinza abantu bajja. Ne neeripoting ewa chairman. Konze ffe tusinza. N'angamba gwe balaba osinza nabo obawandiike. Naye nkwesiga gw'oli musawo. Fuba okulaba ng'okuuma abantu abo ate nga nabo bwe beekuuma. Ne tusinza. Naye ne walabikawo omuvubuka eyali atuliraanye nga mutamiivu. Kaakati ng'agamba nti bwe twabanga tuyimba nga tumuleekaanira omutamiivu. Omuki? Naye ng'ate yaleekaana nnyo n'atuggalira. Naye Katonda yatukoleranga ebikulu bye bino. Nga bwe tutandika okuyimba ne bw'aleekaana ye asirika. Kati nesimanyi oba twamusinzanga maanyi. Naye ng'ayakikolera ddala mu ngeri ya kusoomooza. Ku Ssabbiiti kumakya ng'ajjaawo kabalaza. N'atandika okuleekaana nga n'ebigambo ebimu byaleekaana tebinyuma nnyo kuwuliriza. Kakati tiimu y'abasinza bwe yajjanga nga adda ku kasonda wali kuba amaka ge tegaali wala n'ewaffe. Ng'atandika okusoozasoozawo ne mutuwogganira. Museveni amakanisa yagaggala. Kakati gwe wagaleese wano mu lujalo obutonotono obwo obulinga bwe butyo. Naye olunaku lumu twayimba ne tufuna obubaka ne tufuna samoni. Kati Ssabbiiti ng'eggwaako omuvubuka ono n'asitula olutalo. Olutalo olwali olunene nga mulimu okumokkola, nga mulimu okwogera ebigambo ebitanyuma. Kati ttiimu gye nali nayo kyeva egenda n'emukwata ne bamubuuza, tomanyi nti okuwemula kibi? Kaakati kyava adduka ku erosi n'agamba mpa ebbaluwa abaseveniside bankubye ne banjogoloza. Mpulira nga bankosezza nnyo. Chairman n'amuwa ebbaluwa.
bw'amala omuwa ebbaluwa n'adduka n'ajja ewaka. Kati bw'ajja ewaka atubuuze kiki ekibaddewo nga nze olwo ngenze ku Prime Radio okukola. Kaakati enkeera chairman n'ajja n'aŋŋamba nti baaba wawaabidde mwakosezza omuntu oli. N'ansaba ebbaluwa n'engimuwa. Essaawa yonna poliisi ebanona. Naye namuwadde ebbaluwa eno nkumanya ojja kunnyonnyola bulungi poliisi ensonga gy'eneewulira. Kati munda munze nesifuna kutya naye nenfuna obuvumu kubanga kye twali tukola tekyali kizibu. Bannange be nali nabo ne batya anti kakati ate gavumenti yateeka abantu ku lockdown. Naye nafukamira n'ensaba ne ngamba Mukama erinnya lyo kalisigale nga ligulumizibwa wakati mu mbeera eno. Naye abaagalwa bwe natuuka ku poliisi ne nennyonnyolako nze Annet Male. Yemwe mwakubye omuntu okubula omutta kubanga mwabadde musinza ate nga mumuyiikiriza. Namugamba sebo tetwakubye muntu wabula be twabadde nabo bamubuuzizza lwaki yabadde amukola. Tuula wali osi namba tuula wali. Kakati mba ngenda okutuula ne zifubutula omusirikale gwe saamanya. N'agamba neewala nnyo okuyingiza abantu ab'envi mu kasenge konna aka poliisi. Osi omukyalo ono tugenda mukuumira wano oba tumwongerayo? Osi kyava agamba mumpitire eyamuwawaabidde. Kati bwe bayita eyampawaabidde najja nenyinyonnyola ekyabaddewo. Eyampawaabidde ne bamubuuza nnyonnyola ensonga yo. Kati ng'ataatamidde nnyo n'okusinga bw'abadde. Agamba ene okutwaliza awamu teyankubye naye nze bakomeko balekeraawo okumpowogganira. Kati osi kyava afubutuka ekigambo kyenyagadde nammwe nkibawe. N'amugamba nti kakati oba abantu abalinga mmwe Uganda eri bakolera ki? N'owulira ng'onakuwalira omuntu asinza Katonda nga muliraanwawo. Naye n'owulira ggwe ng'oyagala okwesanyusa munneeyambazeeyo gye weeyambazizzaamu amagengere. N'agamba mu bbaluwa yo wagambye baakukubye? Tebankubye ze nabadde njagala mbasendesende bajje wano mubagambe balekeraawo okundeekaanira. Omusirikale oli kye yava agamba nti katumale okukwata ono Uganda eyina etteeka erigamba nti tolimbanga. Tokola ki? Omusirikale n'akwata omwami oli n'amugamba ngenda kukusibira ebintu 2. Nja kukusibayo ennaku. Naye ngenda kukusibira ensonga esooka butatya abantu bakulu bakusinga otyanga ow'envi. Ekyokubiri kwe kulimba nti baakukubye ng'ate tebaakukubye. Uganda ekangavvula abantu abalimba. N'ekyokusatu kyenjoggoberera kwe kubeera ng'oli mutamiivu n'owemula abantu. Nyabo tambula weddireyo. Naye gwe baali bagenda okusiba ng'ayina ab'eŋŋanda ze kyenava ŋŋamba osikonze oyinza okumpa omukisa ne tutegeeraganira wano n'osonyiwa omusajja ono n'aŋŋamba kino kikusukka ono ye yawaabye gwe twagala okukolagana naye gwe tambula ogende. Naye nagenda ŋŋamba ng'oli omulala walabudde osi weewalenga nnyo okuzanyira ku bantu ab'envi. Ffe waffe mwami yaliwo eyo Kabaale ffe waffe omuntu ow'envi tezimala gamugira. Naye osi ayinako eyakiikamu n'agamba naye ono alabika biviiri yabitintinga nga bano aba bulijjo. Kyava mbuuza nyabo oyina emyaka emeka? Ngendo gyogerawo nga mwattu janvi n'agamba oddanga n'otuyigiriza bw'okikola ow'envi ow'emyaka egyo n'osigala ng'olabika nga okyayina amaanyi. Naye ako lwaki nkabaleetedde? Envi ge maanyi gaba abazirina abavubuka gye babeerera n'amaanyi gaabwe ag'ekiwago.
kati fuba okulaba ng'envi ezo zikumera naye nga ddala zirina omugaso, nga zirina omuki, nga zirina omulamwa kwe zitambulira. Olwongero kyavudde akireeta nti abalenzi ekitiibwa kyabwe maanyi gaabwe, n'abakadde omutwe oguliko envi bwe bulungi bwabwe. Abakadde ffenna abalina envi oba abatuuse mu myaka egy'okumera envi, fuba okulaba ng'omutwe gwo bwe bulungi bwo. Abantu bwe banaabuuza nti ogenda waani, tingenda wagundi, ng'ensi yonna ebunira, naye omutwe ogwo gujja kukola bulungi nnyo bw'owongezaamu. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, kuba Katonda ye mukadde w'abakadde bonna, teriyo n'omu amusinga bukadde. Zabuli 7:1 olw'18 agamba atya? Zabuli 7:1 olw'18 agamba atya? Eno saala Amina. Eno kano abassaala ya buli muntu akaddiye n'oyo alengeza mbakadde n'oyo asuubira okukaddiwa. Weewaawo bwe ndiba nkaddiye, omanyi tosobola kugamba nti okaddiye ng'ate okyasobola okutambula. Tosobola kugamba nti nkaddiye ng'okyalina gy'osobola okukola. Dawudi yali asaba essaala eno, bwe ndiba nkaddiye. Waliwo babayita abakadde, bw'oba osomye eri mu lubereberye 21 no lubereberye 24 olusooka lugamba nti Dawudi Ibulayimu yali akaddiye ng'ayitiridde obukadde. Dawudi yali asabira mu kuyitirira kukaddiwa. Ibulayimu yali akaddiye naye ng'ayitiridde obukadde. Omuntu ayitiridde obukadde wano Dawudi gwasabiramu, bwe ndiba nkaddiye. Amanyi Dawudi y'omu ku basajja abaakola obulungi ate Katonda gwe yalondawo ng'akyalina embavu, ng'akyali mulenzi muto. Mwenna abakkiriza abali wano abavubuka abato, nsaba mutambulirenga mu mwoyo ogwatambuza Dawudi. Naye yasabira essaala eno ng'agamba ati weewaawo bwe ndiba nkaddiye era nga mmeze envi, ayi Katonda tondekanga. Abantu abamu bwe bakaddiwa ensi ebalowoozesa nti Katonda yabaleka, ate nga weewaawo waliyo abakadde be baleka. Nga mutabani bw'ayalaba maama we yakaddiwa n'amuteeka mu bantu bali useless. Mukamwana bwe yajja n'afumbirwa omulenzi afuba kuwuliza bba nti maama takyagasa, taata takyagasa. Mukadde gwe oyinza okuba nga gw'omu ku balina ekisoomoozo ekyo. Njagala nkuzzeemu amaanyi. Ensiko ekuwulize nti oli mukadde naye gwe tonnakaddiwa. Tunaatera okutuuka eka obukadde bwo bukozesenga mu maanyi, mu kitiibwa ate mu buwanguzi, okoowe bukooyi. Amiina. Ebagamba abakooye beebo naye baka ne buzuukuka nga yakooye. Obudde ne bukya nga yakoze eki? Naye mwe mwenna abawuliza abantu bano nti bakaddiye mukola ensobi z'amaanyi, era bw'oba oli among those eggulu likutunuulira era likwetegereza. Ekisookera ddala nze nga kansila nkyayira ddala omuntu awuliza munne nti tagasa. Manye eriyo omuntu ayinza okuwuliza nga togasa kyoleraga leero gwe muntu mukulu yamugamba naga ekikulu nammwe muddira ebyobukadde ebya 1900 bye binaakola sebe ebya 1900 bikola, era singa obiwadde ekitiibwa bisobola okutambuza mu gino emyaka 12 egy'abawutufu n'otuuka ng'oli muwanguzi.
Yes, spiritual prophecy bwatyo bwayogera nti ennaku ez'enkomerero ekibi kigendagenda nga kituulira ensi paka abantu lwe balibeera nga mu ntegeera zaabwe they are spiritually dwarf. Nga mu mwoyo bannakalanga bakampiginya. Kati abo abalimaliriza omulimo mu maanyi mu kitiibwa bateekwa okuba nga bakkiriza n'eja 1960 1950. Kyemuva mulaba nti bayibuli yawandiikibwa dde ebyasa tebimalibwa, naye bw'oba oyagala amagezi muno mwosoma mwewalenga nnyo okunyoma emyaka egyayita. Namwe bakulu bannange munyambe tukole ebintu eby'amagezi. Olumu ffe tuleetera abantu otunyooma. Olwo mukadde okoma eri bw'oyambala n'olaga ensambisambi olowooza nti bwe waziraga ku myaka 2 olowooza nina kati mu gy'ataano gikyatunulikikako kati kano kankabaguze. Omuntu bw'agenda akula maasozi ze zigenda zeetoolako kuba ayagala oba takola ki. Olumu ekirabisa ekisambi n'entumbwe nga bitunuulikikako kubanga mulimu muscles mulimu fats nga bikyali byeyongerako bweyongezi. Naye amasavu g'abakadde gaba gayita ga nkwegayiridde. Gaki? Kyova olaba nti omuntu bw'agenda akula empewo emuyitamu ekyo kya bulamu mu nsi eno eyagwa. Kati toyinza kuddira wali savu nga wasigala binywa byererera n'osigala ng'okyalagawo abantu gwoba otukoze bubi. Kakati mwe n'abakunami naye wano tebaliiwo. Mukuname nga mumanyi nti ebiro bijja lwe mutali kiddamu. Wabula nga bwe weeyamba kiyinza okusigala ku mutwe neefuuka empisayo. Omanyi abantu omuntu bye yeemanyiza bifuuka enkula ye. Naye twagala okwebaza Katonda wano tebaliiwo. Ono omukulu agambye nti bwe ndibanga nkaddiye tondekanga okutuusa lwe ndibuulira amaanyi go emirembe egijja okubaawo. Bw'owuliranga mulinga Katonda akulese mugambe nyamba tondeka. Ate ffe abakadde ffe tutetagira ddala okusaba Katonda obutatuleka kubanga ensi yennyini ne bw'ogyeteekako eyina engeri weekussa. Kuleka ab'ematu g'abalowoozezza nga kya nsonga nnyo okutuyita batuwulize nga weetuli tugasa. Naye omuntu yenna bw'abeera ne Katonda aba ayina ebintu byonna. Waliwo abantu abalina abaana naye nga abaana babayiye. Waliwo abantu abalina ssente naye nga ssente zibayiye. Waliwo abantu abalina ng'ebintu naye nga bigenze bibalekulira. Katonda yekka yatagenda tulekulira kubanga yagamba nti ne bwe tulibanga tukaddiye weewaawo alibeera wamu naffe ebbanga lyonna. Nga nteekateeka okuwunzika obubaka buno. Katugende mu kitabo ky'Abaleevi essuula ya 19 olwa 32. Abaleevi 19 olwa 32 agamba atya? Abaleevi 19 oba eky'Abaleevi 19 olwa 32 agamba atya? Mina mwenda olwa 32 mu ky'Abaleevi. Kati ono sina Musa ye yakyogera naye Mukama yennyini ye yakikola ki? Era mmwe mwenna ababadde batyoboola ab'envi si ku bano be mulabako naye eyo gy'oyitira. Jjajjawo bw'ayogera n'okuseka n'oseka. Maama we bw'ayogera n'okumwenya n'omwenya mu mutima n'omukuba n'akakule. Katonda akuuma omuntu oyo akulinako eriiso eritali ssanyufu. Osaguliranga alina envi. Wano osanga abaana abatayina mpisa nga nali ngambira beeri nga tukyatuula mu kabbaasi bwe bayita bukibaluma kakati bwayimirira
obwo bwe bayitanga buyitongo oba abalala babuyita bukibaluma mubutegedde. Naye nalinganga mbutambuliramu nga ngenda ku Prime Radio, naye nga waliwo ebifo n'abakozi ba bbaasi abo bye balekawo. Bw'ataba wanvi wakiri omulema atulemu, bw'ataba mulema kale wakiri ow'olubuto atulemu, bw'ataba wa lubuto kale ayina bebi atulemu, naye nga batandikira ku banvi. Naye ng'olaba omuvubuka ajjudde atalina kyabadde, atudde muli n'olaba omukadde ng'ayuuya. Era olumu baasitula omukadde mu bbaasi emu, omuvubuka mu bbaasi emu, n'agamba mundekeeko nze gwe mulaba nasiibye enkoowa, abo nabo bayimirireko babeere beebase. Tuusa kondakita lwe yakala amaaso n'amugamba ngambye situka oba si kyo nja kukuyisaawo nkukasuke wabweru, wakulira waggwa atalina mpisa. After all otudde na mu ntebe zaabwe, genda otule mu zammwe ng'ate ezaabwe zijjudde. Naye bambi omwami oli bwe baamusegulira n'atuula, nassa ekikoowe ebbaasi yonna yakiwulira, meaning nti yali ku bunkenke. Naye ng'omuyaaye gwe baaleera gwe bataatuuza wabula gwe baasitamya obusitamya, asitamye mu katebe takavaamu. Abaaye temulinda mwoyo kusitula ttiimu ye kubagamba muddemu amagezi. Njagala abakadde abali wano nga nva mu maaso gammwe mu linnya lya Mukama Katonda gwenziza okuweerera, mukole ebinaaweesa Katonda ekitiibwa. Abavubuka abali wano muddemu amagezi, mukole ebinaaweesa Katonda ekitiibwa. Ffenna katukole ebinaaweesa Katonda ki? Naye olunyiriri luno njagala okulubalekera. Osegulira ng'alina envi, so si bano ate abazitintinga obutintinzi. Omanyi tulinayo naye n'ebika by'abantu, n'akuyitamu yenna n'ogaana naye sooka olindeko. Ate abo nabo mpulira balina engeri gye bantamyamu envi. Ng'omulaba yenna yeemanyula akatwe konna konna kola yakookya n'akasiiriiza. Kakati waliwo lwe nali eyo entebe n'endaba omwana nga yazze mu camp meeting, baamuleese banne naye nga kwegamba omulaba alabika nnyo ku compound. Kyenava mbuuzako nze nange bwe mba ntambula ndabika bwe ntyo. Omanyi oluusi gwe teweeraba, oliranga nti gwe tosobola kubula. Kakati olumu kyenava nsemberera omwana ono ne mugamba enviiri zino lwaki wazookya n'ozisiiriizo zituusa wano? N'aŋŋamba nti waliwo abantu abantwalayo kubanga twalina emirimu emitongole gye tukola, naye agenda okwogera nga si birungi. Ne mugamba kale beera mu by'okuyiga bya wano oyige, naye olabe nga weegatta ku kibiina ky'abantu bano. Eyo gy'oli ojja kufunirayo obuzibu. Kyeyava mbuuza nti lwaki anti ndaba n'ezange zifaanana n'ezizo, ko nze zino zeereeta bwereesi, ezizo wasiika nsiike si kyo. Nagandi bali abantwalayo nti twali tunoonya mirimu, be banteeka ekintu ku mutwe kiringanga draya, naye balina ebizigo bye basooka okunteekamu ne banteekamu kidraya, ne mpulira ng'omuntu anyiga switch, kyayina switch emabega. Enviri ekintu ne kiwuma ku mutwe, konze yali draya. Mbowaye kyalinganga draya naye nze sikiyita draya, kiringa kikoofiira. Naye bw'oba weewandiisizza ku mulimu bakutwala. Abaana abawala nga basooka tukola bwe batyo, n'abalenzi nga waliyo wingi gye babatwalira. Konze mwali mugenda kukola mirimu, kinagamba bwoleka n'emirimu gyennyini nga nagyo tetunaba gitegeera, naye baali balanze. Baali bakoze eki? Kyeyava ngamba naye nga gwe anti olabikanga. Namugamba nkyali anti oba jjajja? Nagamba kale onsonyiwa nti eryo lye lyakwata, nkuyite jjajja ko nze ndi jjajja. Munaye gwe jjajja nkubulire, olabikanga olinga ayina envi. Ne mugamba kati kankunnyonnyole, enviiri ezo si ze zimu na zino. Abambala enviiri ezo baba beeranga bayina ekibiina ky'abantu mwe babeera. Kyava ntunulira bw'ati n'aŋŋamba nti kibiina ki? Koze nze mbamba manyi nga ba lesbian zisibwe bubonero bwabwe. N'aŋŋamba
ekitegeeza abantu abasinga bamanyi okuva lwe namyusa enviiri zino. Kati nenda bange embeera mukasuse wala kyenava muga nti kakkana sigala ng'owulira obubaka bw'omu kampu muno nambuuza nzikole ntya kubanga nze era ng'oba zaasiriira paka ne kumirandira ne mugamba tezaasiriira zijja kuddamu zimere. Nangamba ntambudde n'enviiri zino emyezi 6 zaagana okukyuka. Naye ng'omwana baamutwala mu ttiimu yaabo abayigiriza abaana ebisiyaga eby'abakazi babayita ba lesbian. Omwana omuwala okwebaka ne muwala munne kati eyo ye maaka yaabwe oba ye logo yaabwe lemise. Naye nebaza Katonda nti yabatizibwa. Kati bwe baamala omubatiza najja bukolokolo n'annumba n'angamba anti kakati bambatiza negase ku kanisa enviiri zino ngenda zikola nti. Ne mugamba zireke zijja genda zimera mpola bwe ziri mere n'angamba ntya nezendaba ezivaayo zaasiriira bwe zityo. Kyenama muga nti ene wa Katonda jozi weeyambuddeko ekikoligo ky'omubi zijja genda zimera mpola bwe zimeranga zino zijjeko. Naye ne muwa remedi gye namuwanga yo nnyangu abeere nga waliwo wiidi gye yalina okunywa. Naye last week yankubira n'angamba ati oyinza okukkiriza nti n'enviiri zange enzirugavu zitandise okumera. Ne mugamba nakugana okumpita anti ze jjajja onsonyiwe nanti era naawe olabikanga anti. Naye lwaki nkibaleetedde sigamba nviiri za nvi mu sitayiro eyo. Obisanga n'Abadventist nga batandise obikoperera. Najja n'akanula amaaso ng'obuviiri yabusiriira. Bagundi mumanyiira Katonda. Mutuleke ffe Mukama baakoledde ebikulu twebaze. Tebufaayo nammwe mujja bwe muliba mukyagala. Tosembeza mbeera nga tennaba kutuuka. Gireke gye gwe yagifuna togiwakanya. Kiki kyennoonya muleke Mukama agulumizibwe mu mbeera zonna ku myaka gyammwe naye musegulire nga ab'envi. Amiina. Bwe mumala okubasegulira bwe banaatuulanga we muli mujja bajjako ebigambo ebikulu ebiyigiriza. Naye ng'ekiragiro kigamba segulira ng'alina envi era ossangamu ekitiibwa amaaso g'omukadde. Abakadde tetuvuma n'okkuba tuba tetukyasobola. Naye omukadde bw'akutunuuliranga bw'ati n'eriiso nga lyogera beeramu amagezi agategeera enjogera y'amaaso. Tuyina abaana abatakyategeera maaso ne bw'omutunuulira bw'ati n'omulaba ng'asigadde alatta bw'ati. Bw'oba tokyayinza kutegeerera ku liiso omuntu lyatunula lindako Mukama ajja kukuba lulo ojja kutegeera. Osangamu amaaso ge bw'abanga akutunuulidde. So bwenyi bwe ng'abukwolesezza leka kutandika buyisaamu maaso gani nono jajja no naawe okaddiye kandabe ekikakampa tozannyira ku muntu akuze. Abantu abakulu bwe tubawa ekitiibwa kituteekateeka okubeera abawangaazi nga bo bwe baliwangaala. We bava we mudda naye mubalabirengako okukola obulungi. Era agamba nti era otyanga Mukama Katonda wo nze Mukama. Meaning nti okuwa omukadde oyo ekitiibwa obaaba tokyakimuwa ofunemu naye okimuwa kubanga Mukama amukaddiyiza akyamuleseemu omukka. Tulabye abantu abagwegwenyufu ali ku maama we akuba. Waliwo akantu ke bansindikira wano ku mukutu kankola bubi nnyo nenkatunuulira bwe nti kati ffe abakaddiye naye nga tukyeyinza katono mpite mu ssimu nkwate ku muvubuka oyo ampulire. Akantu kaali kazibu nnyo ng'omuvubuka ali ku maama we amusiikula kibooko
niye nga maama yeegayirira, onsaasire mwana wange. Muka mwana ali wali alokompoka, leka tukutere. Baali beeri mubategedde. Ono bw'alajana, onsaasire tenkukigaruka kugamba neŋŋamba ono yalera kiki kino. Naye ng'omulenzi akutte maama sikaati amuwuuba emboko nga kano si ka vidiyo kakuzannya buzanyi naye nga kibooka etambula. Omuzeeyi bw'alajana woowe. Kakati ne mmanya abakadde awaali ennyama ng'eggumba likukunuseeyo, omwana gwe weetikka lirikali bakibooko. Muka mwana ali wali aleekeeza nnyo. Anti ogamba abantu nti tukukuba katukukube. Omutabani bwe yali akuba ndooza n'awuliramu ensonyi muli. Oba n'ennaku ya maama n'emukwata. Muka mwana n'akwata kibooko n'asabula munazaala we mboko nga mpitirivu nnyo. Nentunuulira akantu kano ne ŋŋamba abantu bali yakitinga ku bikolwa eby'obusirusiru. Kino ani akiri yakitinzeeko? Kubanga baali yakitinga ku kikolwa eky'omukazi eyakuba omwana akasapatu. Bameka abaafuna kantu ako? Ensi yali yakitinga ku kintu ekyo. Era mangu nnyo maama ne bamunona ne bamuteeka mu custody. Naye natunula ne ŋŋamba kanondola akantu kano. Who is going to follow this? Wakyabuzeewo afollowinga naye abaagalwa. Omuntu ng'oyo bw'abeeranga ne ku kyalo kyamu, muyimiriranga ne mutaasa ekyalo. Maama ng'akaaba n'aleekaana, muka mwana n'amusiikuula ziri z'amusiikudde. Bambi ng'alajana woowe munsaasire. N'akakaaba takyakalina. Mutabani n'alyoka aleeta olibulira. Mukazi wattu n'akwata emimu. Nagamba nze ebyo muwala w'ab'ekinyomo, muwala wa Yesu Kristo atuula mu ggulu. Ebyo mbisanga nga bigenze kubanga nkyalina amaanyi. Ne ŋŋamba oba ono maama era ana lino teyali kuba we lyali likubibwa. Abaagalwa Bayibuli etugamba nti suula omuggo yonoona omwana. Abaana b'omulembe guno tebakyakubwa. Waliwo bamaama abazaalanga obudde bubayiseeko n'azaala ekimuli. Tozaalanga ekimuli, zaala omwana agenda okutambula ng'alimu omulamwa. Mukazi gwe swala nnyo okulera omwana ow'obuwala ng'aligenda akuba nazaala we. Baanammwe abawala nammwe abato abali wano temwetantalanga okweyonoonesa okutuuka awo. Nagamba bano oba ekibi bagenda kiddawa. Omanye eriyo ensi bweyonooneka ne Katonda n'emuggyawo. Abaagalwa Katonda waali ate waali emirembe n'emirembe. Kyemuva mulaba tutambula twolekera omusango. Omusango gulisinga ensi eno abantu ne babunira naye nga Sitaani yali abasiriwaza tayinza kubayimiririrawo. Bw'oyitanga ku mwana ng'alabika kyanayona musikula oluyi olwanembe ne bazadde be eggulu lijja kukusanyukirako. Tukooya abaana batalina mpisa. Wamma mwe muyina empisa Mukama abawa omukisa. Manye empisa tuzirabira na mu kutendereza. Ayemerera wano abawa oluyimba olw'enjawulo noga ntufudde tumuzikize naye n'omala gaguma okiyimba kiggweko kibi kigwana wala taddanga. Naye muyimbye bulungi Mukama abawa omukisa. People, learn to discipline yourselves. Wakiri oyinza okugwa ku mukamale n'omuwuuba empi akyalimu endasa ezizza. Nze gino emyaka wendi saagala mbalimberimbe kutandika kubabuzaabuza nti ndihole nnyo. Wakolera ensobi ye n'ogeza olumbikkako. Seetagana kuyita erosi, seetagana kuyita poliisi, nkwemalira. Nkyalimu endasa ezikyasobola okweyinza abantu. Era olumu owa bodaboda yali ankakaalukanirako nti kubanga muyise ate nenninya boda endala. Sente zaali zange. Akati nayita owa boda
agenda okujja bwati nga waliwo ate omulala amusoose mu maaso kati nga amusoose mu maaso wa TVS omutto mukakafu kano nga nako kakukunavu kyenva ngamba kantuule ku wa TVS otuula mirembe it's my money ne mga mwana wange kantuule ku eno piki eyo genda ogiteekeko kali yange eno ofune bakasitoma n'alyoka ngamba nti tahanira eri nembuuka ne mugamba ddamu ekyo nkweterereze sijja kuganya bizibu bigwa ku bantu bamanyira abantu bakulu kugwako bwe sikuba Katonda ajja kukuba kati abagisimbula ne mukwata omukono bwati n'amanya nti ono si omu ku bazeeyi be bazanyirako kati oli owa boda munne n'amugamba oba mwabaki mwe mutuvumya paakinga boda yo obeeko kyogamba maama ono kati n'abalala ne bakyuka bwe bati ate ndikaalo oliraga kansala kiki konze temubaako kye mukola mukitulekere kino kyange kiri nga mmanyi nti bagenda mubikka giri kati bwe namunyweza bwe nti nangamba onsaasire maama onsonyiwe ne mugamba nkusonyiye tomanyiranga abantu abakulu mbadde nja kikulekera Katonda avunaanyizibwe naye nenziramu ne musanga ensisinkano teziggwe z'abatambuze nangani maama kalewa nagiteekako konze kaakati obadde oddawa nkutwaleko amugana naye nno lwakuba olugendo lwe mbadde ntambula luno ddosi lwa boda naye webali kuteekako kalye mbu naye wansonyiwa konze nakusonyiwa gino emyaka tusiba obusungu mba nkola naye lowooza singa agamba omuntu ayali tayinza muddamu bimeka bye yali mukasukidde omanyi waliwo n'ebika by'abantu bye weekengera nze sikkiriza wa boda na wa takisi oba kondakita kubaako kigambo kyanjasamiza wakiri neeseguunyula oba nnoonya engeri ey'okwekuuma aleme kubaako basiiwuufu bampisa bwe bakutandikako owulira nga n'okuwangaala kukusaze nga n'okuwangaala kukoze eki naye abaagalwa ebyo byonna lwaki tubireeta Katonda alisala omusango ogw'abajeemu n'abatukuvu bagenyi baffe abaatukyalidde Mukama abasanyuse abawa omukisa mufube okutambula nga mutya Mukama so si bantu ab'emyaka gyaffe tulina ebisoomooza otya baana n'otya abazzukulu kubanga babwatuukirira n'otya ebitaliimu muve mu nsi ey'okutya ebyo byonna mutye Mukama kubanga bwe tubadde tusoma olunyiriri tutandise naye agamba nti mu buto ye yaliwo ne mu bukulu ajja kuweekanga waliwo lwe tutambula nga tusanga emyaka nga gya Katonda kutuweeka nga bwe yaweekanga mbuto naye guma omwoyo Katonda yakukola ajja kuweeka mulekeraawo okusinza abaana mulekeraawo okusinza abantu njimanyi challenge nnyo ya myaka egyo okuleka nze ebyo nabigaanira ddala naye olumu tutyanga olowooza emikwano ginaakuggwako ensi eno eyagala abantu abayisaawo amazima butereevu nga bwe gali era emikwano gye nnina sebo ngiina buli lw'omuntu lw'olabika ng'omutya ekisooka olemererwa okuyisaawo ekituufu okutya si nkola ya ggulu ate akati omwana bwe nagaana ate nange yangulira otunnyo lyako amazzi ku lwa Mukama Katonda alina ttiimu nene ojja kufuna abagukugulira ate akati omwana munnange yampa obuyambi Katonda akozesa bukozesa omwana bw'aba tayinza kuwa kiteebwa mu bukulu bwo nakuwuliriza ky'omugambye bw'olivaawo ensi eno ejja mukuyengula nze lumu nalabako jjajja wange nafuna omukisa okulaba ku jjajja wange eyali azaala taata wange naye nga musajja mukadde nnyo era omutwe nga gumweruka ffe waffe zanguwa okweruka naye omuzeeyi ono nga musajja mukambwe ate nga takyesobola kutambula era nga
taata yajja n'amujjambuliri n'amukwata ku mukono ng'akatebe ke yakatereezezza dda wali musana. Nakula ndaba omukadde ono era nayawukana naye ngamba ye yeebake nga nkuze. Naye nga ndaba taata afaayo nnyo naye ng'ali pankikyo nnyo. Naye olunaku olumu taata baafuna obutakkaanya ne maama. Nali nkuze nga ndi myaka ndowooza ng'etaano nga mbitegeera era tekinvanga ku bwongo. Baafuna obutakkaanya ne maama. Taata n'amuyisaayisaamu awo eziweraawerako. Maama yadduka akaaba n'agenda ewa jjajja. Kakati nange olw'okuba nali ntunula ne kitankola bulungi. Ono yayize ddi okukuba maama. Kati nange nenyiiga nenziruka ne maama tugende tumuwaabire ewa jjajja. Lwaki amukubye? Naye maama bwe yatuuka wali nawulira jjajja abuuza kuba yali jjajja wa taata wange. Kati nga naffe erya jjajja lye lyakwata. Ne mpulira nga jjajja ambuuza obadde ki mwana wange? Obadde ki maama kiki? Kakati ne ndaba ng'ono afukamira ku mulyango n'amugamba jjajja omwami ankubye naye ate mbadde nkyamunnyonnyola. N'amugamba nti akukubye sirikawo. Era ono n'asirika n'abifuula ebitalina kye bibadde. N'amugamba sorry sirika. In fact yagamba sorry naye amugamba sirikawo nja kulaba bwe nkwata ensonga eno. Era ono n'aba mumativu eyawaabye maama. Kati nze nensigala amugamba amukubisiza kapeera nga nyweza ki ensonga. Kati ate nze nali mukwano gwe nnyo naga nti amukubye naawe olaba. Naga ne mugamba mbaddewo amukubisiza kapeera akajja nawali mu kasonda kaali kakuba mmese n'embinnyonnyola. Nagamba nti kale tujja kulaba tekigenda kuddamu kubeerawo. Taata n'amanya nti baamuloopye kwolwo teyayambuka ngulu. Era maama ye yajjayo jjajja waabwe n'amutuuza waamutuuza. Ono nga jjajja asirisa alinga atalina kyakkola. Kaakati ebyabato biggwa mangu n'ebyabafumbo tebirwawo. After 2 days taata najja nga jjajja akyateresa okugunjula abawutufu. Taata we yajja nga wasuze otya nno jjajja? Bulungi nasuze gwe wasuze otya? Najja n'amugjayo mu kitanda n'akatebe nga yakataddewo. Era olwamala omutuuza abaagalwa kino nakiwulira tekinvanga ku mutwe. N'amugamba galamira. Kola ki? Nengamba bagenda okuba taata. Kyava ngamba nti kuva ddi ng'okuba omukazi Yozefu ngenda kukuba wakubye omukazi nga n'omwana ono alaba. Ngenda kukuba ng'omwana ono alaba bw'ali baakuze alimanya okuwa abantu abakulu ekitiibwa. Genda oleeta omuggo. Yozefu nga musajja mukulu n'aleeta omuggo. N'amugamba ndeetera guli gwe wamukubisiza. Ono yaŋŋambye gwabadde gwa peera mwagutema kukuba mmisa. Kale nange ne banteeka mu lugambo. N'agenda n'aguleeta. Abantu baali beetowaze n'aguleeta n'agalamira. Ne bawuuba taata wange embooko. Nze naziraba nga nnyingi. Naye taata wange oluvannyuma yaŋŋamba bamukuba embooko 7. Saddamu kulaba taata bw'akuba mukazi we wadde omuwummuzaako. Abaagalwa ne mu bukadde bagunjula. Amiina. Eyakuba nga bategula mutegule. Akubulaawo naye ssebo ng'akyali mukaaka kasuka. Embooko nkukubira ki? Ono bw'ayogera kukuba mukazi. Ab'ematuga mwebale nnyo okututeekerateekera sabbiiti eno. Mukama abasanyuse. Abagenyi baffe temutya bantu mutye Katonda. Katonda alikka mu nsi eno n'asala omusango ng'atandikira ku ebyo bye twakola singa ye bwe yalagira. Katonda alisala omusango gw'amateeka kubanga ensi eno eyimiridde ku mateeka ge so siga abantu. Njagala otunuulira amateeka 10 ogatambula nga bwe gatambula. Gino emyaka gye tulimu ogakwatira ddala n'otasobyamu wadde erimu. Kati ogenda kulimba biki?
Gino emyaka tegikyali amabanja kubanga omanya ne yinkaamu egenda ewedde. Kiba kizibu omuntu okugamba nti oyi oli ludda wano omugamba nti ndi Matugga ng'ate oli mu kiti. Tolina nsonga ekwogeza era oyogera nti ndi mu kiti. Kubanga sawa yakuyimirira mu mateeka. Sisuubira kubba, tokyalina na budwa bubba. Wabula nabbira mu maaso go mugambe nti tobbanga. Abaagalwa nze omu ku bannakapaalanga. Naye obwannakapaalanga buzze nnyo bwe nakkiriza Mukama waffe. Lwaki? Nze nsobi njirengera mangu. Era lumu naye asamira omusajja bakuyita kwasama. Twali tugenda bwewoge tugenda Kireka tutudde awo mulaba waawo ku totaawo abamanyi Kampala Road ez'Ekireka banda mukono gye bwe zisimba. Oli n'alyoka amukubira, owaayo otuuseewa? N'amugamba ndi wano ndi kumpi. Kakati ne zigenda zimusuula mbuzi bunayogera ekyalo kyemmanyi. Ndi wano seeta kyenava mugaana edda wano bayitawo ku Kampala Road. Oba si seeta. Naye nga yeerabidde nga nabali bayita bwogerere Kireka mukono seeta. Kakati bwoyogerere mukono seeta atuuse seeta aba akyayita ebyo. Kireka banda bwoyogerere kyenava muga nedda wano bayitawo ku Kampala Road. Eno toto eno shell kyeyava agituga n'agijjako ne mutunuulira n'antunuulira n'abulwa kyazzaako. Alabika yayagala okunneepimamu akiŋŋambe naye ng'omutwe guntaasa. Kati gino emyaka tegikyalimba nti ndi semuto ng'ate oli mu kiti. Era bw'aba ngeri eyo ezze ekkuliramu nsaba ogireke wano. Abaagalwa mwenna abakadde tutambula tusemberera ntaana. Kwoti kye yabadde tugamba. Wabatuukira okugamba nti nga we yali takyaliwo togenda kuvaawo ng'ogenda mu ggulu, ogenda kuvaawo ng'ogenda okwebaka paka Yesu lwalijja atutwala eka. Lwaki weebaka n'obuyisayisa? Jjukiranga olunaku olwa Ssabbiiti duwe ekitiibwa, tojjukira lusooka. Tekikutaasa kubanga oba oli mukadde, kubanga oba oli ki. Nze mmanyi ebimu ku bikyasinze okuleetera abantu okukkiriza amazima. Baana kyova olaba bentandikiddeko. Swaza omwana oleke Katonda agulumizibwe. Ate nammwe abaana abali wano okutandika okufugiriza abantu abakulu. Lwakuba be mbadde nina okugamba ekyo tebazze. Weekebere gyewaka gyakwenoonya olaba obanga ddala osaanidde. Byolaba ng'oweebuukamu kasuko ddeeri. Ebintu Katonda tagenda tulokolera mu buwangwa bwe waffe, simanya mu ddiini za kitaffe. Katonda agenda tulokolera mu buwanga bwe, mu ddiini ye, mu mateeka ge. Mbaagaliza obulamu obulungi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Wayinza okubaawo agamba naye nina byempulidde. N'alyetaazeemu essaala ey'enjawulo. Wali wakati mu ffe ayimirire wano neeno mpanukeyo mu bitiibwa byeno nzije wano wansi. Bw'obaayo jangu nze nsaba. Mukama yampadde omwoyo w'okusaba kuba nze nakulembeddemu okusinza. Woli ng'ogamba ku bino byempulidde neetaagamu essaala ey'enjawulo. Bw'obaayo jangu tusabe. Abaagalwa, Yesu alokola ku myaka gyonna. Yesu awonya mu mbeera zonna. Yesu akola ku buli kikula n'ekika n'eggwanga n'olulimi omuntu oyo byabeeramu. Omukisa njagala kusooka guwa abagenyi baffe abatukyalidde. Mmwe muveeyo musembere wano. Tusabe Katonda ow'enkizo yaba atuwulira. Musembere wano. Abagenyi baffe temwetiiririra, temufaayo. Katonda kitaffe omwagalwa, tukwebaza olw'abagenyi bano be waleese ku lunaku olutukuvu olwa Ssabbiiti, n'abo abasobodde okwogera nabo bafuuke abagenyi bo ku Ssabbiiti eno. Weebale nnyo, weebalire ddala olw'emyaka gyabwe. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege olw'ebyo by'obayisizaamu ne babeera n'engule nga y'amagezi ate nga ya kitiibwa, kubanga bawangudde entalo, bawangudde ebikemo,
balina bye bawakanyiza, basobodde okukuuma ebyobugagga byabwe naye ne bateeyonoonesa, basobodde okukuuma ekitiibwa kyabwe ne balekawo Katonda waffe okole. Tukwebaza olwa buli kigambo ku lw'abantu bano. Nkwegayirira ebibaweebuukako ng'abantu gwe wennyini oteesezza mu Isaaya nti okyali wamu nabo, oba nga beetaaga kuweekebwa obaweeke. Nsaba obaweeke mu butuukirivu bwonna, oyogere nabo bagende okwebaka nga babwatudde era nga babukkiriza. Waleme okubaawo n'omu ku bano abasembedde mu maaso ali awaka nga tannakkiriza nti gwe Mukama era gwe mulokozi. Bawe omukisa okukwata amateeka ago gonna nga bwe wagabira ensi eno, kubanga mwogenda okulamulira ensi eno. Amateeka 10 bayigirize obabuulirire, era obanga mu bo mulimu abadde alabika ng'akyalina obunafu mu ekyo, muwe amaanyi. Leka obulungi n'ekisa kyo bibasanyuse, bikole ku ssaala zaabwe ze baali bakusabye naye nga tonnazikolako. Zibawe nakyo kibaleetera okuwulira nti Katonda afufaayo. Teri muntu akyala musinzizo ku lunaku olwa Sabbiiti asigaliraawo. Leka omukisa gwa Sabbiiti eno gugende n'abantu bano n'okwetooloola wonna. Emyaka gino giba gya kusinda, obanga wakati mu bo mulimu asinda, monye nakyo kinaategeerekeka nti bwe nagenza okusinza Mukama n'empona, kubanga gwe Katonda atuwonya. Obanga waliwo alina obusibe bw'oluganda, oba mwana oba mwami oba wakika oba muliraanwa oba muntu yenna ng'alabika ng'atiisatiisa okubeerawo kw'abantu bano, nkukoowoola gwe nannyini bulamu bw'abantu bano, weddiza obwannannyini, ziyize embeera. Ebibadde bibatiisatiisa bitiisetiise bitandika okubavaamu nga byeyongerayo, bo babeere mirembe mu maaso go. Okuluma okw'ebitundu eby'emibiri okutali kumu kukomeko, obawe ebyo bye basobola okugumiikiriza era bye basobola okwetikka. Otusuubiza nti onooweekanga, onooleranga, weewaawo onoositulanga. Situla abantu bano mu mukono gwo ogwa ddyo, obafuula ekintu eky'enkizo nga bwe tubalabyeko mu kuŋŋaaniro lino ery'omu kiti, tubalaba mu kuŋŋaaniro ery'omu nsi empya, emirembe n'emirembe. Nenkwebaza n'olwa baganda bange mu kukkiriza. Bwe tukuze mu myaka tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Bawe omukisa, basanyuse, bawe essanyu ly'owa abantu abatuuse mu myaka gye balimu, balirabe nga lyankizo, bongere okusanyukira okukula kwabwe. Nabo mbasabira obanga waliwo engeri yonna ebadde beeraliikirize batiise eveewo. Mukama obwavu bukola bubi abantu abakaddiye, tugaggawaze mu bugagga obwo bwa Katonda bwo bwe watutekeratekera era bwe watuterekera okuyita nabo mu nsi eno. Tubadde baweereza balungi, sigala ng'osima obuweereza bwaffe. Nsabira abavubuka abato weebale nnyo, weebalire ddala be twakuŋŋaanye nabo n'ab'omu nnyumba ey'okukkiriza okwetoloola ensi yonna, na bonna be tulina mu nsi yonna ey'abalamu. Nsookera kuba wano, buli muvubuka alina kye yeetaaga, Mukama kikole. Twasigaza mukisa gwa kuwuliza. Nkuwuliza ku lw'abavubuka abali mu kibiina kino, buli muntu muwe essanyu awulirenga ddala yeebaza olwa Sabbiiti eno. Abakulu mu myaka ffe twakulembeddemu okusinza wano. Leka Katonda waffe bifuuke ebibala ebitojjera abantu bano okubateekateeka okukula n'okuyita we tuli, ate nga bakula nga basanyufu mu ggwe. Engule ez'obutuukirivu zibajjeko era bayimirize mu kkubo ery'obutuukirivu okutuusa lw'olizza obwakabaka bwo. Obulungi n'ekisa kyo bibeere ku ffe ffenna abakuŋŋaanye wano, abasajja n'abakazi, buli muntu mu kigera kyeye, kubanga nsabye mu kukkiriza n'okwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe.